plan was to cause chaos within Uganda. Yes. And then with the help of the military, take power. Olwaleero luyingidde olunaku olwokubiri nga munnansi wa America Andrew Wilson awa obujulizi ku Dr. Kizza Besigye avunaana ogw'okulya mu nsi olukwe ku bigambibwa nti yalina enteekateeka nnamutaayiika ey'okumaamulako gavumenti n'okutta omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Obujulizi bwa Andrew Wilson bwatandise olunaku lw'eggulo era ng'onaategeezezza kkooti nti y'okuyingizibwa mu lukwe luno yatuukirirwa omu ku banywanyi ba Besigye amanyiddwa nga Joel Wakayima eyamutuukirira ng'ayita ku mutimbagano n'amusaba abayamba abavujjirire mu by'ensimbi ebyokulwanyisa ko n'okubabangula mu nnwana ze bayinza okweyambisa okumaamulako gavumenti. Mbu ng'ategedde obwetaavu bwa Besigye ne Wakayima, Andrew aliko munnayuganda mukwano gwe gw'ayatuddeko erya Moses gwe yakubira akasimu n'amusaba amutuuse ku b'ebyokwerinda ba kuno asobole okubategeeza ku nsonga zino kuba ye teyali mwetegefu kwenyigira mu bikolwa biyeekera gavumenti. Mu kunoonya okwangu, Moses ennamba yafuna ya Major General Richard Otto bw'atyo n'amuyunga ne Andrew era mu kwogerezeganya Otto yasaba Andrew afuuke embega wa gavumenti ng'agiyambako okwabya olukwe lwa Besigye ne Wakayima. Kati ng'olukwe luno lumaze okumufuukira omulimu mu Oktoba wa 2023, Andrew yasaba Wakayima basisinkane mu kibuga Geneva mu ggwanga lya Switzerland ng'eno Andrew gy'asookera okulaba Wakayima ne Besigye maaso ku maaso. It already had been discussed about a civil mobilization at the last meeting in Geneva. Yes. Where Dr. Besigye detailed how they organized their network and said they could close down Kampala very easily. Olw'okuba nti yalina okufunira gavumenti obujulizi, Andrew ategeezezza nti ennyumba mwe basinkanira yagiteekamu bukamera obwekusifu ko n'ebyuma ebikwata amaloboozi nga kale Besigye ne Wakayima bagenda okutuuka nga buli ekikolebwa akifuna bulungi n'amaloboozi gaakwo. Mbu Besigye yasaba Andrew amufunireyo ensimbi ebyokulwanyisa naddala bbomu ezikasukibwa n'engalo oba hand grenades kw'ossa okumuyambako mu kubangula abavubuka abanakozesa ebyokulwanyisa bino. What we discussed, the hand grenades, drones, that delivery would have included finances as well. Mbu Andrew bino byonna yabikkiriza wabula naye n'asaba bamukakase nti banamuyamba okufuna visa ya Uganda okumufunira olukusa olukola bizinensi wano ko n'okumuyambako asobole okutambuliza ensimbi mu banka za Uganda era mbu Besigye yamutegeeza nti byali asabye kwali kumenya mu jjenje ekkalu. Ensisinkano kika kino yaddamu mu January w'omwaka 2024 nga nayo yali mu Geneva e Switzerland nga wano we bateeseza olukwe lw'okukola obulumbaganyi ku Museveni nga bali bakumusuulako bbomu ng'ali mu ngendo era mbu Besigye yakakasa Andrew nga bw'alina abantu abali okumpi ne Museveni nga kale basobola bulungi nnyo okumuwa entambula z'omukulu. I then brought up the question that if they were serious, my people have recommended that they should try to assassinate the president. Wakayima agreed and Dr. Besigye agreed. Ebifo ebirala bye bateesa okukolako obulumbaganyi kuliko ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe, amaka g'omukulembeze w'eggwanga, kw'ossa ebifo eby'ebbeeyi abakungu mwe batera okukuŋŋaanira nga banywamu kacaayi. Mb'obulumbaganyi buno bali bakubuteeka ku bayeekera ba ADF era amangu ddala Besigye yali wakweza buyinza ng'ayambibwako abasajja be abali mu magye ga UPDF. Ebyokulwanyisa ebyali birina okukozesebwa mbu byali byakuyisibwa mu ggwanga lya Congo ng'ennyonyi ebireeta yali yakubituusiza ku kisaawe kya Mahanji mu Congo era mbu ku kisaawe kino Besigye yategeeza nga bw'alinawo banywanyi be abasobola okumuyamba okubituusa e Uganda. Andrew era alumiriza nti abavubuka ba PFF abasoba mu 30 abaggyibwa ekisumu mu Kenya ne bakomezebwawo kuno mu Julayi wa 2024 be bali mu kibinja ekyali kisoose Besigye kyali asindise okutendekebwa mu nnwana eziyinza okumaamulako gavumenti era nti bano baali basuubira Andrew yennyini okubeetendekera.
Buno n'obujulizi obulala Andrew bwakyagenda maaso n'okuwa oludda oluwabiko lwesigamye okulaba nga Besigye ameggebwa egya naggomola egimuvunaanwa. Kyokka bino byonna bigenda mu maaso nga Besigye tali mu kkooti oluvannyuma lw'omulamuzi ali mu musango guno Emmanuel Baguma okusalawo gugende mu maaso wadde nga Besigye taliiwo olw'obulwadde obumugoya mu kkomera e Luzira. Wabula omulamuzi okutuuka okusalawo bw'ati kyaddiridde ekkomera ly'e Luzira okutegeeza nga Besigye bwagenza kuba ku matu wabula nga yagaanye okujja mu kkooti wadde okulabikira ku mukutu gwa Zoom. Kkooti yakuddamu okutuula ku Mande ya wiiki ejja olwo Andrew atandika okuzannyira kkooti obutambi n'amaloboozi bye yafuna mu nsisinkano ze ne Besigye. Peter Serugo, NTV, Akawungezi.